Okusinziira ku mawulire agaliwo okuviira ddala ng'ennaku z'omwezi 12 omwezi guno gwennyini gwe tulimu ogwa January, omubaka wa Kawempe North Honorable Muhammad Sseggirinya lwe yaziikibwa, ebintu bingi bizze bibeerawo. We tutuukidde olunaku olwaleero amawulire ge tugenda maaso n'okubeera nga tufuna galaga nti omwana Naggirinya yabuzibwawo, omwana Naggirinya yawambibwa abamu ku bafamily members. Okusinziira ku maama Naggirinya akaaba, ensonga ezaawambye omwana we ziteeberezebwa okubeera nti zeekuusa ku bya ssente. So tugenda kubeera nga tukuwa ebyo sofa bye tulina, bye twakamanya ne bye twakafunawo. Omukutu oli ku Viki Exclusive, mbabuuzaako mbalamusaako gye musinzidde okubeera nga mutulaba, okwesaako okubeera nga mutuwuliriza mu bitundu ebikola eggwanga Uganda ne bweru waalyo. Nkola yaffe ya wano ya nnono, video soko giweka like. Yes, kijambako okubanga edduka ku misinde gy'amaanyi, information netuuka ku ayagala okugiraba n'okugiwuliriza mukadde. Mbutongole twegatteko ng'osubscribinga ku mukutu osobole okufunanga latest updates ne latest information okuva mu buli kanyomero konna akakola eggwanga Uganda ne bweru waalyo. Kakati olunaku olw'eggulo maama wa Naggirinya oba omu ku bannamwandu b'omugenzi Honorable Muhammad Sseggirinya amanyiddwa nga Fatuma Nanfuka, ono nno yavuddeyo n'ategeeza eggwanga nti obuzibu obuliwo, omwana we Naggirinya yabuzibwawo okuva lwe twali mu lumbe nga tuziika enkeera w'olunaku olwo nga tufulumye mu lumbe abagenda Kaddugala Masaka. Omwana yagenda okukomawo e Kampala nga tamufunye newankubadde yaleka afayirinzeewo omusango mu bbendobendo eri Masaka. Kati obuzibu buli luddawa? Maama Naggirinya agamba nti omwana we Kasagga yamutwala, yamuwamba n'amutwala. Okusinziira ku story engeri gy'aginyumyamu, agamba bwe baali mu lumbe nga baluvuddemu ku olwo lwe tuziika. Jjukira maama Naggirinya n'abaana ne Kasagga baali ku lumbe lw'omu kisaawe, tebaali ku lumbe lwa wano mu lugye waka we twali ne Sseggirinya. Kati nga bavuddeyo eri ku lumbe enkeera ng'abaziisi bamaze okuwerekera Honorable Sseggirinya, baakuŋŋaanira ewaka awo mu luggya, abaaziika eri ku kisaawe n'abaaziikira wano ewaka. Kati nga famire enkeera nga bukedde baakuŋŋaanira ku nnyumba enkulu awo we twali e Kaddugala. So bagenda okumagaamaga omwana Naggirinya nga Naggirinya talabikako, nga Naggirinya yatwaliddwa dda. Kitegeeza Kasagga teyasula. Okusinziira ku mawulire agaliwo galaga nti Kasagga yagenda n'omwana, talina n'omu gwe yategeeza. Obudde bwe bwakeera ne batandika okunoonya omwana Naggirinya ali luddawa. Bagenda okutandika okukuba ku masimu nga galaga nti omwana tamanyiddwako mayitire. Kati nga ku bonna tekuliiko ayina kirowoozo mukadde ako, kirowooza nti oba oli awo Kasagga yayina ki? Yayina omwana. So omukyala namwandu maama Naggirinya n'adduka ku poliisi ne yeekubira omulanga, era nabaleka nga guddewo omusango. Balina okukomawo e Kampala ng'olumbe luwedde, n'atuuka kuva Masaka kudda Kampala gy'abeera gy'awangaalira ng'omwana we tamulabye, era nga omwana we anoonyezebwa bunoonyezebwa poliisi. But oluvannyuma amawulire ne gategeerekeka nti Kasagga kojja ye yatwala abaana, ye yatwala omwana ono Naggirinya. Okusinziira ku maama Naggirinya agamba ne we baali mu lumbe lwabwe luli, kuba kati ennyimba ezaali bbiri, we baali mu lumbe lwabwe luli olwaliko Oweekitiibwa Mpuuga olw'omu kisaawe, yafuna amabugo, naye amabugo gonna Kasagga yagamusaba n'agamuggyako nti olw'okuba Yesu mukazi mukaayanye yawaayo obuwijjuguli nga Kasagga agenda n'amabugo. Kasagga mu kaseera ke kamu n'atwala n'omwana. Kati Kasagga kigambibwa nti yawamba omwana ono oba yatwala omwana ono kusobola kutegerako ssente ziri emiliyoni 150 ez'abasuubizibwa okubaweebwa mu paalamenti. Era ye omukazi agamba akakodi alabika akaguddemu nti baagala kukozesa mwana ono Naggirinya because Sseggirinya nga tanavambulamu
yali ateekayo nnyo erinnya ly'omwana ono Naggirinya era kizibu nnyo kubaali bamanyi omugenzi Honorable Seggirinya nti talina mwana amanyiddwa nga Naggirinya. Everyone knew nti Seggirinya alina omwana amanyiddwa nga Naggirinya. Kati ekiriwo Namwandu agamba Kasagga yatwala omwana ye amukozesenga ekifaananyi mu kusikayo akasente n'okusabirizaako akasente bane tetulina buyambi omanyi kakati Seggirinya yatulekera Naggirinya ono bla 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 mutukwatireko. Kati maama agamba njagala mwana wange nze saagala kumanya biki bye mumusabirako ekigendererwa kimu mumpe omwana wange mwe musigaleeyo oba miliyoni 15 muzitwala muzitwale. Ate mujjukire bwe baali mu palamenti speaker yeeyama okuweerera Naggirinya mpaka lwalimala ng'akyali mulamu. Waliwo awo omwana wa Seggirinya omulala era waliwo Honorable Minisita Balyomunsi. Erinnya eryo limanyi okuntawaanya bwe ndyogera olumu ndyogera bubi. So naye yeeyama okutwalako omwana omu okumuweerera. So kati ekiri wano lutalo lwa byanfuna. Maama agamba nze sifaayo siri bulungi naye mbadde ndabirira omwana wange n'omugenzi mu kaseera kabeereddewo nga tukwasaganyizaawo wamu. Now taata taliiwo mumpe omwana wange gwe Kasagga wakwata omwana n'omutwala nga tonneebuuzizzaako. Kati Kasagga abasinga bamumanyi nga ng'eyali driver wa Seggirinya olw'okuba yali atambula ne Seggirinya. Abalala Kasagga bamumanyi nga kkojja wa Seggirinya. Kati kitegeeza still abeera anko w'abaana bano. So mufunze Naggirinya abadde ali mu mikono gya anko oba nakati akyali mu mikono gya anko. Naye omukazi yakalambidde n'amuwa ennaku 2 olw'eggulo n'olwaleero asaba kimu ku mwana we amuleetera e Kampala ensonga ziggwe. Newankubadde Kasagga alaga omwana ayagala muzza ku ssomero kyokka ng'ate sipiika yeeyama okuweerera ani Naggirinya. Kati ne tubuuza Kasagga lwaki abatakwatagana na maama wa mwana okuzza omwana ku ssomero because Kasagga musajja omwana gw'alina wa buwala. Kati ate maama Naggirinya twalirowoozeza nti ne mukubaako byateekateeka okuzza omwana ku ssomero yalina engeri gye yalibadde atetenkanyiza muwala we n'amuzza ku ssomero. Kati ekibuuzo ekiri wakati kati awo Kasagga ddala kituufu afa ku bulamu bwa mwana? Ye bw'aba afa ku bulamu bwa mwana yayogerako ne maama w'omwana kuba Seggirinya ng'akyali mu bulamu teyagambako nti omwana yamugja ku nnyina. Era Seggirinya w'abeeredde mu bulamu omwana Naggirinya abadde abeera ne nnyina. Kale ekibuuzo kiri nti Kasagga ajja atya omwana ku nnyina nga ne bba mu bulamu bwe teyasobola kumumuggyako? Omukazi agamba nti waliwo omupango gw'okukwata Naggirinya bamufunire omukazi omulala bamupaatiikewo nga maama bagende mu paalamenti baggyeyo ssente. Naye ye agamba ekigendererwa kye si ssente, ky'atayagala kwe kukozesa omwana we mu by'obufuzi bya ssente zino. Kwe agamba ekya ssente yakirabako olunaku lwe baakwata amabugo ne bagamugya mu ngalo ne bagatwala nga tewali excuse yonna. Era agamba yavaayo ngalo nsa, mulumbe talina kye yafunamu. Kale ate n'omwana we gwe yaligumiddeko omwana naye baamumututteko. Mwami Kasagga komyawo omwana w'omukazi, oli kkojja w'abaana just. Ate no singa no ne Kasagga nno muzibu. Kasagga singa yali wa mu nnyumba omwo nga katugambe mukulu wa Seggirinya kuba Kasagga mulumba awo wonna wonna ye yali. Buli woowulira akavuyo owulirawo Kasagga. Kasagga omulamba agambye bagutwale, maama agambye Kasagga kolagana ne Nuupu, Kasagga akolaganye n'Empuuga, Kasagga atutte baamulekwa kuba ne baamulekwa Kasagga ye yabatwala ku kisaawe.
kati Kasagga kojja mu lujja just kuba kati lindako Kasagga kojja wa Sseggirinya okimanyi nti kojja yabagira amateeka ate ku kika ku buko kuba Kasagga awo yali ku buko ekitegeeza eno gye yali azze ku buko ennono za Buganda nga tezikyafolowingibwa bulungi ekitegeeza Kasagga yatekinga over ku buko alako mbadde nga sikagenderera ekyo nno kikyamu kubanga ne maama baali babuuza powers gyazijja nti maama ayogera atya ku kika yayogerera ekika akutukategedde kati Kasagga komyawo omwana gwe muwe maama Naggirinya maama we ne minisita Balamu antegeezeddwako nti amuwaddeyo essaawa 48 aleete omwana ennaku 2 maama Naggirinya naye ze yasabye kitegeeza Balamu akonyeemu stamp mu bigambo by'omukyala maama w'omwana kati ekyo kitegeeza Kasagga mbunnambiro olina okukomyawo omwana era nze nja kudda wano nga bawe mukkirize sisukkako wano obudde budduka mubeere bulungi tusinkane